Hajj, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu buli buti eno ssebo? Obulamu gye buli. Naye ndowooza tulina okussaako erya nnabbi kati buli kyoyogera emyaka ng'etaano emabega by'ozze oyogera byonna tewali n'eki kyonna kyokubyemu miss. Buli kyoyogedde kituukirira butuukirizi. Buli kyoyogedde wangamba wano temusobola kumanaginga kalulu ka mirembe nongamba kitya kalulu ka Africa katandika katya bwe kati nga nali sinnatuuka waka kutereera ng'eggulu bitabuse. Kwegamba gwe okimanyi nti mu Uganda President Museveni ebyemirembe ye si byaliko tasobola kumanaginga kintu ne weeba wiiki nga tuli mu mirembe. No, abatuuliza mwebale kutuuliriza abali e Bulaaya abatulaba ekira batulaba emisana kati abakomentinga mu kumanya abamu bagenda baterera mu komentinga kubanga abantu abasinga obungi nagamba nti bw'oba oyogera ku mbuzi olina agenda ataleeta embizzi biba totale komenti teyinza kukwatagana biba different kati bangi nnyo bambi bali ku mitimbagano kino naye nga okusunsula mu bwongo balwawo aweereza mangu kyabadde alabiddeawo n'atakolaki kati bingi bitundu byetuze tuwogerako abamu babikomentingangako mbukyamu alaba yogerako omanyi ebigambo bino bikaddiwa bweguli akatono ennyo nga sinagenda kukyomboozizza abantu bangi Dr. Besigye bamugamba nga tiyazannyanga akabadde afune popularity naye kubamu abamugamba nti yafuna akabadde bagadi popularity basula mu ddoomu emu situmanyi nabo bakikyo oba sibakola ki ekyo kankivueko wabula ddamu obuuza ekibuuzo ebigambo bikaddiwa. Haji, mu myaka 4 President Museveni ebintu by'emirembe tabisobola. Bannansi leero amazima ga Katonda mu ggulu ngoberedde campaigns ezimu ne ku ground mbeerayo bannansi ba mirembe sirabanga kalulu k'abantu nga bannayuganda Bahaji ba mirembe neera President Museveni emirembe gimulemyera okukuuma. Kakati ekyo kino tokibuuza mu Uganda kibuuze General Africa. Kibuuze General Africa. Museveni tafuga Tanzania. Akayo kabadde ka mirembe. Babadde bakyali mu dduka. Gaddafi kaali ka mirembe. Hosni Mubarak kaali ka mirembe. Yahya Jammeh kaali ka mirembe. Kati ebwo bulwadde bw'abakulembeze ba Africa. Bulwadde bwakwata Africa. Abakulembeze ba Africa. Nakugamba ekintu kiri kimu. Tekasite ebintu bibiri bikusinga amaanyi. Olina okukola ensobi nnyingi. Obugagga n'obuyinza. Ebintu bibiri byonna kasabira nga bibikufuga. Otuuka okukola ensobi ki? Mpitirivu. Nnyo abakulembeze ba Africa abasinga obungi bonna. Obuyinza bubasinga amaanyi. N'essente zibasinga ki? Amaanyi. Kakati akalulu koyogerako ak'omukulembeze w'emyaka 40 lwaki tekasobola kubeera ka mirembe? Kanzireyo ku kigambo kya Nyerere kye yagamba Kiruba. Africa abakulembeze abatufuga balinga ba founding father mwe mwali Nyerere, mwali Kiruba, Balumumba, Nkrumah, Dako yali wa Senegal. Twalina ono wa Ethiopia, mzee yafa, twalina Bakamuzu Banda be balinganga ba founding father ba Africa. Sankara wa luvannyuma. Omwana muto nnyo. Bano bonna bazaala muzaale. Kakati ba founding father bwe bajja n'ebirowoozo bingi nnyo era bikuza Africa. Abazungu ne balaba nti Africa eno bwe tukkiriza abasajja bano bateekawo ebirowoozo byabwe first of all tetulina we tulimira. Kyakuba tetulina kya bugagga kya mu ttaka. Ebyobugagga byonna biva waabwe. Bwe bunaabeera nga basobola okutambula nga batambula tetujja kukola ki. Naye tuteekewo embeera ffe ffennyini tule mu Africa nga baddugabe bakoze eki be batuddeyo batandika okuleeta kye bayita obwetwaze ne batuteera. Naye mu bo mwalingamu abantu abaali ku mulamwa omutuufu. Oba omwali mu Lumumba yattibwa yali wa Zaire nga balaba ali ku nsonga ddala ne mubeeramu
omulala yali wa Ghana Kwame Nkrumah ne mubeeramu abajja babagoberera nga Samora Machel. Gaddafi yali resistingako okumala ebbanga lwa bugagga enkomero yakola ki kati abakkiriza okulya mu Africa olukwe batuulawo bwe batuulawo ne babeera baddugavu naye nga bazungu ne batandika okuluza ku buyinza ne ssente. muzungu yakyusa langi naye ng'asigaddewo. Abamu ku bo abaalemesa South Africa obalaba Yes. balwanira cause era bamandera n'olwa tukyabogerako ng'abazira bawangula obuyinza ne bawangula ssente. Kakati abamu ku founding fathers mwalimu omwami gwe bayitanga Kaunda. Kenneth Kaunda. Yeah. Kenneth Kaunda yafuga naye ye yakyakyalimu omwoyo gwa Africa n'ebyobugagga nga tebitwala nnyo kuba bagamba nti Kaunda okufa yalina $6 ku akawunti. Ezo sizaali ssente ku mukulembeze afuze nga yatandikawo ensi. Yeah. Naye eyamuddira bigere ye yagamba naye mumanyi nti mutugamba abantu batwetaaga, let us test ourselves. Yategeka akalulu akali free and fair. TV yensi ye neemulaga ng'azze okuba akalulu n'akakuba ne mukazi we n'addayo n'ajjako TV. Bw'ajjako TV ku ssaawa 10 zaako ki agenda ku body language eri mu bantu ng'amaze okuluzinga akalulu. Yakwata essimu n'akubira Kiruba namuga congratulation kyali kimutegeeza nti gwe president yakola ki ku ssaawa eno gwe president gwawangudde akalulu. naye obuyinza bwe bujja ne businga Kiruba bwe yajja yakwata Kaunda n'amuteeka munda. Bw'amala okuteeka Kaunda munda teyakoma ku ekyo n'omwana wa Kaunda yamutta. Olaba Africa eyali badde atuula ne Nyerere eyali badde atuula ne Kaunda n'amugamba mukama wange nti wayinza okubawo ebyagenda obubi tukoze tutya. N'agamba nti babiganye okutula bonna n'aleeta banne abaali bakyaliwo. Kijata yali akyaliwo nono gundi yali akyaliwo ono musajja wa Tanzania yaliwo linnya linvudde mutu Nyerere n'aga tutule tulabe ekyokukola. Naye bwe yamusiba ono munne eyali naye teyalina nnyonta mu ssente yewe Tanzania yamugamba nti towangulanga kalulu. Olaba founding father yamugamba towangulanga kalulu. Mu Africa tebawangula kalulu. Ekyo ekigambo kiva mu Nyerere akigamba Nyerere agamba Kenneth Kaunda. Agamba Kiruba. Agamba Kiruba. Kiruba olwasibyani asibye Kaunda. Agamba nti yawangula ki akalulu. Amuvunaana emisango egyali giwuliwa emabega. Oli amuga towangulanga kalulu. Mu Africa tebawangula kalulu. Genda ote Nyerere yakuwa obukulembeze. Genda ote Kaunda yakuwa obukulembeze. Yakuwa buwi tewakawangula. Tewamuwangula. Era bwe yadda tiyasookera ku kisaawe yamusanga ku kisaawe n'ayogera ne Kaunda n'akubira Kaunda Nyerere essimu ne boogera n'amugamba njagala kwogera naye ku ssimu yeeka. Olaba ba founding fathers nti balina amaanyi mu Africa basobola okufuula Africa ensi ey'emirembe. Pulezidenti w'ensi endala alagira pulezidenti w'ensi endala genda omutera yakikola ate simwetaaga kwogera naye ku ssimu eyeeka era bakituukiriza. Kakati abasajja abaaliwo abaali bagezezzaako Kaunda yagezaako. Kakati abakulembeze bano abajja batunula abato omuli ba President Museveni, Afrique, ba Mariam, ba Zenawi n'abalala bagenda babagoberera baatunula ebaga bwe tujjibwa ku bukulembeze bwetu bwe tulina okuyisibwa ono yafiirwa omwana yabonaabona ensi eno ye kennyini asibiddwa abadde mu nsi nga yakuyambibwa kuba tayimu eyo ng'olwo masa eri ku Kiruba ng'olwo ye olwo kye balaba ekyokwesiruwaza okuwaayo obuyinza mu mirembe. Situjja kubeera basiru kutuuka ku kino. Kwega Kiruba yakolera ddala ekintu ekibi ennyo. Kuwaayo ki yaleeta ekyokulabirako ekyo ekintu nkikubiriza nnyo abakulembeze abasuubira okubeera abakulembeze gye bujja nga ne Bobi Wine mwali bwe baba bakutte obuyinza bagezeeko nnyo okulaba
afazaali ebintu abakulembeze ababaddeko bagyeko byebagyeko biddire gavumenti naye tebabayisa bubi kubanga ekyo kyekimu kuberemesaako abakulembeze baaki kwe kumu okutya kwe kumu ekiri mu kutya nkomawo wano ewaffe pulezidenti Museveni lwaki tayinza kukkiriza bantu kuba nkuŋŋaana zaaki okukkiriza Kyagulanyi Bugisa Muntu Banandala Mafaabi okutambula free and fair aba amaze okusaleninga obukulembeze aba butadde Haji Yoweri Kaguta Museveni okuleka Robert Kyagulanyi Ssentamu Mugisha Muntu Banandala Mafaabi actually tutunulire abasatu ababiri Robert Kyagulanyi ne Mugisha Muntu okubaleka babeere free obuyinza baabo waddeyo ate tulemera kwesirwaza abaleke dda ku Kyagulanyi main opposition era toyinza gamba bali tebalinaako na muliraano Muntu ono talina muliraano yadde ku Kyagulanyi kubiriwo mu campaign era ne President Museveni talina muntu yenna gwatya kababeere magi bati omuntu ogwo Kyagulanyi kubanga yalina eddoboozi ly'abavubuka abasinga obuki alina numbers ekyo kyekikulu kakati gwe tuba tuddako tebayinza mukkiriza kuwaayo message nga bwe bagikolaki kubanga message eyo nakugamba buli lwogiwaayo n'omusirikale nga bwe walabye omwana wa prison oba kituufu ya kituufu yabadde ekyo buli lwawulira message ng'alimu omutima gwaba Kyagulanyi tayinza kusigala mu uniform so ebigambo bya Kyagulanyi bizito nnyo eri mu revolution nga bazoogerako revolution ba President Museveni zibaleese ezo zetwagoberereza tukubisa abasajja nga tusooka kukwata biti bya mugono tukwata amalebe nga tukuba mu kyalo watwakubanga endebe okulabula ebyalo nti abasajja bakola ki ne tukuuma amasitensenyi n'amafumu okitegedde gwokuuma ota sitensenyi n'effumu ng'omusajja akuteera emugi eyo revolution gyetwakola ki kati revolution ya Kyagulanyi yeeyo bino abaana bye tulaba bakwata ebikolokomba abakwata ebintu bya gundi ebyo ne bagira ne babanja revolution era waliwo ababawoonize ne bagaya ebintu emubirabanga eby'omuzannyo ebifaanana bwe bityo tewali mukulembeze wa Afrika ayinza kukkiriza kubikola ki n'akafaanso kikakyali kanene singa Kyagulanyi ali munda kati yes mukyakwatiddwa kakyali kafansonyi singa tava na mu nnyumba by the way January awo tubulize ennaku meka 25 kati tubulize 25 ennaku ezisembayo 15 alina kubeera waka and arrest ekyo kyo kirinde nze ndi mulaguzi obugumiikiriza temubulino tebuyinza kubeerawo kubanga buli byayogera byongera tukutulako namba buli kyayogera kyongera kutwongera kutukyayisa buli kyayogera kyongera bugigi naye nga tayogera bubi nti ayogera nti kubanga mukambwe ennyo ayogera reality ate n'abantu engeri gye bamuwuliriramu gye bawaga ng'omwana alinga nga yagyogera ekyokubiri akalulu ke bagenda okulonda si ka Kyagulanyi people they are voting themselves balonda nsonga tugenda kulonda Museveni mulonda muntu era batugamba mulonde Museveni ffe tugenda kulonda ani abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu balonda nsonga yaabwe bakwatako ng'ensi twagala ddagala mu ddwaliro twagala bya bulimi emirimu tukoye twagala emirimu twagala free and fair ffenna otuteeka mu kyenkano kyekimu abaana baffe abawusigaalo titwagalako masomero nti lino lyono abaana kyebagenda okulonda ali tulonda ekintu sub-region no cow no vote ffe tulonda ani mulonda Museveni mulonda muntu yenjawulo eriwo wakati w'ebintu ebibiri akalu ke tugendamu kakulonda Museveni versus nsonga exactly okitegedde Kyagulanyi bw'anaagenda enkya tewajja omulala Kyagulanyi abantu baalina si babe abantu baalina be bantu abawagira Amini mu 7 ng'atutta omuti abantu baalina be bawagira abasirikale abakulemerwa Abatanzania nga bayita Yusuf Lule abantu baalina be bawagira Batitokero nga agyeko obote abantu baalina be baayita Yoweri Kaguta mu 1986 abantu baalina be bafutuuse kati ku Kaguta
be bali ku Kyagulanyi abo be bantu bali omuntu be Besigye abawagizi bano tebakyuka kituufu bonna be Besigye bonna tewali bawagizi bapya Besigye badde mbuusi tewali muwagizi mupya tewali abo bonna bajja na nsonga bagoberera nsonga tebaagala ki testimony eriwo Besigye tafanga Besigye abaddewo nga gyali nga amaze okubeera fed up why lwa Kyagulanyi ng'ensonga emupeeza fed up bamugiwetekako ebintu bingi ne bamuligira nti ono muntu waani muntu oli awe wa system oyo bamusibaka abuzaabuza atubuzaabuliza emyaka nakati bakyogera newewuunya omuntu alina master degree naga nti Besigye abadde mbalaba ekyo kikyamu oli alina ne PhD naye n'akugamba nti Besigye abadde Museveni yamuleeta akole ki era bangi abadde babyogera ku mutabani wo Kyagulanyi hajiri lero njagala ekibuzo ekyo kyanukule abadde boogera nti mutabani wo Kyagulanyi akolera Museveni abasiru sijja nabbali nakubalinza kigambo kyonna they are stupid people Kyagulanyi akola President Museveni bo balowooza era bakiraba tikibanga nawo Kyagulanyi tatwetaga mu bukulembeze ekyo totally kyekituufu olw'ebizibu bye tukoze eki omwana tali mu muzannyo exactly tali mu muzannyo n'olunaku n'olumu kakati eyo y'ensonga lwaki President Museveni takola ki ekigambo okuvaayo okugamba nti nno amasasi tulina 12 people they can come like Tanzanians boys when they came on the street ate nga weapon esinga obunene yonna be bantu ez'emugimamba zonna omuntu agituulakaawo n'atagikuba nga mwali ejjudde abaana ne bagiyimirira mu maaso mu baralelo n'atafuluma esasi n'eri ng'amaze okutegeera message y'abantu ne batandika kulinda kubuuza bano abaana bali ku zibalalero kamanda w'egindi agamba ki gundi yatugambye waliwo akyalemesezza oyinza okugenda okwesanga bazeni ddoboozi eri tewali alina pawa nga abaserikale bagambye muwulirize eddoboozi ly'abantu statement y'omukulu yeetegeeza ki okugenda ebuziba nti temuwuliriza bya Kyagulanyi byabagamba nti simanyi mu kabanje tuline mutuufu olw'ensonga singa zirimu amasasi 12 abantu President Museveni byagala temugeze okujja singa bamubitrayinga ne batakkiriza message gye yabagambye ne bagenda ne message y'okubanja akalulu January tetuli mu bukulembeze abantu singa basalawo ne baziba amatu ne batawuliriza president ebyo bibyo gwamanyi ffe twagala message ya Kyagulanyi tuzze kubanja kalulu kaffe January tetubeera mu bukulembeze so kyova olaba nti president bw'aba ayogera ekimu takizannyirako he knows ate wana abantu batutaani basoose ye eggwanga erisinga erimu ku lisinga obugagga mu Africa lyagenda Misiri Gaddafi yagenda Sudan Gaddafi yatuwanga ebyokulwanyisa emundu meji 24 aziwadde abantu bangi fena yatuwana ebyokulwanyisa nga biyite Rwanda ayiwagedde yekera buyitirivu nnyo teyafulumya ssasi yagenda yafiira muwala so abantu lyejje erisinga okuba ery'amaanyi nga terifulumiza ssasi okitegeera so tugamba nti President Museveni okwogera ekyo ekigambo akyogera takimanyi he knows but alina okuteekawo embeera eraga abantu era tetugenda kukuba kalulu siresuwa ti abasinga obungi banatambula okukuba akalulu kubanga namba ey'amagye ejja kuba nnyingi si bibuga binene nnyo Kampala wakiso mukono ebyo byo Masaka ebyo byo bigenda kubeerera ddala n'ejjinja ebyo bigenda kubeera under alert esinga okubeerayo era waba kubeerawo magye gafubutuka bweru nga galumbye ffe gayinza okusibira Kampala nga tetutegedde kuba namba esinga obungi egenda kuuma kalulu namba esinga obungi egenda kuuma ki tusobole okulaba nti Kyagulanyi message eno tekola ki tetuuka mu baana butagituukira yatuuka dda mu baana naye ku making a decision love otatana out ndabanga eyinza obutabakolera haji eyinza obutakolera mu favor yammwe akalulu democratical okulaba nga abantu tebavuddeyo intimidation egenda okubeerawo esinga obungi namba esinga obungi tegenda kulonda ekyo tekibakosa tekibakola bubi tukoleseza dda waite kikosa kyakube ne bwe tunalonda obululu 10 oli tayinza kugaba bukulembeze ekyo tekisoboka
okuzzayo ku violence agi kiri mu DNA ya Museveni obeera violent bonna ba revolutions abazze nga baziyita mu mundu eba DNA yabwe ey'Afrika si ekakikola si yakikoze era kyenakugamba nti Africa mu bintu byonna byerina okuddamu okusomesa yalisomesezza teri mukwata mundu gwe balize kukkiriza kukwata ku bukulembeze that's the worst scenario enation gyesobola okufuna kubanga the problem njogera nga kijja ku mutima emitima gye tulina ffe ng'abaana be NRA janjawulo nnyo n'abaana be twazaala middugavu black arts gye tulina kubanga tewali kipya emitima twala obwongo bwalabadde ebiyitawo okufa kintu kinene nnyo era we twakuliranga maiti nti yafudde nga poliisi zikuŋŋaana naye kati okufa kw'omuntu tekyetaagisa na muntu ze sikirina okukola bukipya afudde ki agenze kakati eyo ye DNA y'aba revolutionists bonna aba Africa not NRA only n'abo bonna bali Eritrea those are the boys the same no new nsazeewo kino nnakubeera mu bukulembeze kiwedde oba mufa 10 mugende nze ndi wano Haji bye twalabye eggulu ebifaananyi ebitawumya nakalu bitawumya maaso g'abantu yadde byonna byakoleddwa ebyali embalala ambushes abaana abakwatibwa abayitirivu abaana bakyasonga mbere bagoberera Kyagulanyi tebikutiisa bitiisa nnyo ate nakugamba dda nze nenkuba ne resolution yaginneetaaga nakuga President Museveni namugoba dda mu bukulembeze emyaka 10 I want him to sit down with the opposition that is my nti batuule mu kisenge beggalire mu kisenge kubanga nze ekinnuma ndi mukadde ngenze President Museveni mukulu agenze n'abalala nga bwe twajja bakaindo tafire bonna mu lightening off tebakyaliwo bamama mbabazi barugunda bonna bakola but abaana baffe betuleke emabega tubaleseewa eyo question gyesinga okunnuma nti these people when they sat down they can't get any that small question nebayitako mbwongo kubanga ebyafaayo kakati ebintu bino kisinga okuneewuunyisa nti waliwo akantu katono nnyo nakasomako emabega kaawo omwami Kakooza Mutale yali musajja wamaanyi okuva emabega yonna mu 68 yali Makerereyo ng'asomesa n'abeerako ku byo economics nga yamusoma bulungi najja nabeerako kakiiko ka Amini awo omu ku baamini gwe yalonda okujja okubeera nti yasomesa ebyenfuna by'eggwanga Uganda Mutale yalinga headinga ng'alina ne programu namba naye time yatuuka yali omubalizi w'ebitabo yali omuwandiisi w'ekyama kya President Amin bamuyitanga Njuki Mutale yawandiika yalinga abala ebitabo bye naye Njuki bwe yatuulanga ne Mutale nga bwe tutudde yavangamu ebigambo ebyamagezi bingi namuga byogera nga birimu amagezi nti badde nkusaba nkoleko olunaku lumu meeting oyogereko ne President Amin biga byogera birungi olunaku lumu nakola meeting breakfast wana Cape Town emunyonyawo Cape Town yawo olaba wava munno we yeesigamye asalaga ne Cape Town boundary yawo wava munno awo ye Cape Town naye simanyani is owning that land today kakati bwe batula mu breakfast Amini yambuuza ekibuuzo bannansi boogera ki ku kulumbibwa we yali 78 kulumbibwa kwa Kagera yamugaa nti bannansi tebabirinaako nnyo kumanya wabula kye bamanyiiko amagye ga Uganda gayisizza mu binyaga Tanzania ne gawamba ebintu era gabawangudde abagenda mu ekyo babadde basanyufu kuba nti eggye lya Uganda lyasudde traps amagye gaki ga Tanzania Kagera era olutalo waluwangudde naye wawangudde olutalo yakweza ekigambo you won the war you didn't win the battle wa defeating omulabe ku front line naye olutalo lwennyini olw'obuwanguzi you won the war but you didn't win the battle exactly n'amugamba
nti amagye abasajja abo kati bafunye ensonga ekutabaala. Ate nga ne Nyerere yagamba tuko na sababu. Uganda y'enkya Nyerere yagamba tulina obusobozi. Yaga tulina ensonga sababu. Tuna uwezo, tulina obusobozi, tulina amagye, tulina abawagizi. Kiyali alinda kyokka yensobi Amin gye yakola gye baali bamulindako. Era Amin ono bw'amugamba ekigambo ekyo kyamweraliikiriza nnyo. N'agamba nti Mutale ekigambo ky'oyogedde kituufu kubanga abo baatuwaabirire mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Ate ffe baatuluma mu 7 twabakola ki? So kati balina obuwagizi ojja kukola ki? Naye tukoze tutya? Mutale n'amugamba kiyinza okuba leeti naye wano munda mu ggwanga Uganda amagye go gayisa bubi abantu, gakuba abantu, gabba abantu, so kigenda kuba kyangu nnyo okuwagira abalaba abajja ne bano abali muno okufuna okukwekebwa. Era kyatuukirira. Era yagamba nti singa nali nakulaba dda naye nja kuddamu nkole ki? Nkulabe. Tebaddamu kusinkagana. Naye kye kwewuunyisa Mutale yasobola okuwa Amin amagezi n'ensobi ze yakola. Ate abadde president advisor ate nga yakuba abantu. Kiyagamba Amin nti amagye gakuba ki? Kalanga Lakson plant ebadde kuba abantu plan ebadde kuba abantu bonna. Naye wole kiyagamba Amin. Ensonga ziyagamba Amin ezigenda okugisaako Amin abantu okukyawa. Kukuba baki? Okuba abantu amagye okuba abantu. Ebadde ekuba ki? Ate yagikulira. Ate yagikulira. Kakati ebyo ebintu ebyenkugamba nti ffe tugenda enkya abaana baffe bagenda kusigala wa? Kubanga abaana betwogerako abamu bali innocent, abamu tebalina byabufuzi. Kati abo abaana bonna boolaba baali badde nga bannannyinazi bannatasa baana they are innocent girls. They are married, baali bateekwa okufumbirwa, bateekwa okuzaala, tebazze mu kifaananyi kamera y'ebyobufuzi bagyekuweesa tebagiriimu. Era toyinza mugani mu ofiisi guli mu abadde asinziirira biri byonna ebiribeerawo bigenda kubeera attached nti babifunye okusinziira ku sitting father waabwe abadde mu poliisi. Naye nga bo kizibu nnyo okuyibira n'omugamba nti oyo omwana alina omusango gundi. Twamulaba ejiini ng'akola kino. Tumusanze ejiini babyewaze ennyo nekitawagezezzaako babyewaza. Kyova olaba baali badde babeera ddala ba empira naye tabakkiriza abaprotectingamu awo. Naye mu kifo ky'obaprotectingamu awo obutaba na question zigenda kubabazibwa na answer to answer. Sit down with the people. Sit down. Kubanga Kyagulanyi yakyalina mandate y'abavubuka mu ggwanga lyonna. Forget about Baganda. Kubanga abantu balina mistake gye boogereramu Baganda. No, Kyagulanyi is not Muganda now. Is a Ugandan. Kyagulanyi nakugamba nti eggwanga Uganda terigattibwangako. Yes. Nakugamba abasajja babeere benkanya bajje mu kamera batubuulire. Meeting za president waffe mu 8 ziyakuba. Ezagatta ku Uganda zaali luddawo. So kati today mutambule ne message egamba bannaye tuyinza okuba nga Kyagulanyi tutumwetaaga n'ebiriwo tutubyetaaga naye bannannyini nsi kubanga abo abantu bola batambula ku they are the one owning this country. Ate baana bato abalimu abantu abakyamu ADF mweri, Koni mwali, M27 mweri, XNRA mweri, abaana b'abalwanyi abanyiga mwebali, abaana balina ziddiguli nga bavuga bodaboda baliyo. People they are there. Okitegedde? Nupu erina abaana balina wakati emitima emiddugavu nga gyekyawadda. N'abazaalibwa ffe ffennyini they are there. Okitegedde? Era bambuuza ekibuuzo bagana naye ggwe Kasajja gwe lwaki tova mu NRA? Ne mbagamba ne NRM it's my company. Njirinamu omugabo naye nina kulwana ki? Era ne mbagamba ekibugano ne bagamba naye nti buli lw'obeera n'ennyoko naagwe eddalu tomudduka. Dduka mangu nnyo ofuna leeso omukole ki? Bw'oba osobola muteekebwako omukuumire ki? So kati NRA enno gibuulira mpaka ku lasiti. Haji bw'oyogera ebigambo bwe bityo campaign trail eno yonna n'obwegendereza nga munnamawulire neetegerezza
okukakasa ebigambo byo ntambudde ebimu zi campaign trail ezimu Kyagulanyi walaga ngenzeewo nagenda mu campaign trail n'ebigendererwa ebizze bisetingibwa gavumenti ba propagandist abaga nti Kyagulanyi alina ba hooligans Kyagulanyi akolera mu M7 Kyagulanyi ebintu byonna ebizze bimwogerwako era alipoota yange buli lunaku njiwa abantu ku makya Kyagulanyi is not a hooligan era talina ba hooligans Haji mbeera nabadde Lubaga nga ntunuulira abaana okusoma body language ng'abaana bazze kuwuliriza nga tebaagala n'abataataaganya amasimu abasinga obungi gagali mu nsawo bali bati nga n'ensoma ekintu ekyo bulijjo obyogera nti abaana ebintu biri abantu bebadde boogera sani bajja kulaba muyimbi ekyo n'enkikakasa ekirala Haji ndabye ku campaign trail ya Kyagulanyi ng'omuntu ayagala okukolera mu nsawo y'omulala amazima ga Katonda mu kye nalabye wankulukuku ne Kyagulanyi yabagenaga nakibagamba naye ate mukisussizza tewali mubbi ajja mu kampeni ya Kyagulanyi n'addayo nga alinga bwe yazze kubanga message eriwo kati si yakubba si ya ghetto si ya message eriwo tununudde tutya okwata essimu n'obatambulamu n'ogizze wakati ebyo byonna bimwogerako obwagazi obwo mulaba abaana bwe baagala Kyagulanyi twabulozaako tuba ku Room Street okwo nga tutunda ma TV ensi ng'ekyatambula bulungi nnyo economy ennungi mpitirivu nga President Museveni ajja kwogera amaduuka gonna ku Room Street buli maduuka 8 ku 10 gagula ka 14 akakkala ng'ekikaguzo kimanyi kuwuliriza sipiiki tewali muntu yenna mu dduuka yajjanga kugula n'aguzibwa era n'olamuza nga tukuvuma buvumi tuzze kutunda edduuka tuli gudde olamuza TV yakakadde naye n'olamuza nga tolina magezi gwe olwaleero pulezidenti ayogera bajjako TV olwaleero byebikolebwa ntambudde mu Butale Kibuye ntambudde Kaleerwe ngenze Kawempe Weekembe Kibuye nasanga abavubuka nga bataddeko amasimu nalindesewo omukuto gwe nga gustreaminga naye nembasanga nga nebikida akofia nti bamanya naye nga bataddeko Uganda ey'enkya nga bayitirivu bwe bati ng'abantu bali awo balinzibaga naye nga abavubuka basazeeko nengenda Weekembe market eri ku Bombo Road e Kawempe nga abakyala abanzala bamaama bange bakuba n'engalo ku bintu Kyagulanyi byayogera Kaleerwe kati kyoyogera bennyini abaana bye bakola olwaleero bali ku social media sente abasajja zibafunya ba social media tebayinza nazimanya kubanga abaana balaba kampeni ya Kyagulanyi okuva lwe yatandika tebagijjangako bagifollowinga ffe byo toyinza na kumanya oyo data tabula nze social media njigendako essaawa 6 ogw'ekiro ebiseera ebisinga obungi nga maliriza ekyokola naye abaana yeekweka ne bwaba aweereza mu ssenyu ogenda basanga emmanju wati nga ali kuki ogenda okulaga nti wayi kiri ekiri akabali amayido kirala omutaka ayingi ogenda okulanga emboozi zotutegeera ng'abaana ziboogerako wali nti ayingidde ali ku live eyo lanchi time abamu tebalya mmere bawolako lanchi time essaawa gye bakozesa dakiika 40 bagaberako nga bali ku social media so ekyo kintu kyenkugamba wamala ekintu ekikulu ennyo abaana abazzukulu n'abaana baffe tuyinza obbalekera ebizibu mu ggwanga bitagenda kukola ki kubanga ebintu tebiri wala nze ebintu byenjogerako ndaliko biraba myaka 10 abantu abaali obulungi bali bombo nakugamba dda bali bombo there you get a time no parking era Haji nabadde ejjo story y'abaazirwanako kyoyogerako kyennyini abaazirwanako ejjo baage nti Museveni ojje nakaseke naye sooka otulabe abaana b'abaazirwanako bakaaba obwavu bali bubi Luwero Triangle byo badde oyogerako wano era nduzike era tunayo program gye twakolera wano nga oyanukula Felix Kulayije abazirwanako bennyini eriyo bye bayita banya not yet approved abalina okufuna okuliyirirwa n'okukola kutya nga bagamba nti ffenna tetulina kintu kye twali tufunye ente zaffe mmere yaffe abokambawo ekino
waliwo ekintu kyosuubira omanyi waliwo okuloota nga otambula omuntu weruweera akyaloota nti agenda kusasula is just a dreaming 40 years agenda tusasula ki eggwanga teririna sente president agenda kujja sente zigenda kusasula abantu beruweera nebo bagamba bugambi bazimbire ennyumba zokka zaafa we don't have that kind of money in the country amakubo gawedde ugenda Fort Portal Road I was there kati abantu bakyuse ngenda 40 nengenda kuyitawa Kiboga kwateeka gadi enengo ekyenjojo likola ngenda okukola ki okwata si kumpi nagenda okuziika emmotoka naje parking olwava ekyakatebe bwenti Etiana okutandika okamunga kakungube kamunga nerufa otuuka ekyakatebe nemmotoka tekyasobola kutambula yali ntono nengikyamya ninkonkono omuntu netukkiriziganya yali musajja nange emmotoka giteekaawo nemugamba njagala sente ogikuumira mmeka nemugamba olina sente zolina ogikuumira wano wawo saagala okole olunaku okola sente mmeka kubanga saagala wajje wano abagezigezi abewakiseka ayinza okubanga omwana ava mukyalo yo n'agenda n'ebikola ki netukkiriziganya era emmotoka nagisanga nnamu neninya baasi amada nensanga emmotoka nenkola ki kakati ezo sente bate tulina sente zikola makubo ngaago naye nga ye tourist city olina emmotoka eyiyo neweetaaga baasi nalinya baasi yalemererwa ne musajja muvuzi wa mmotoka era nsobola kuzanya nnyo ebyo bulungi nnyo naye emmotoka nagiraba nga tezikyasobola It's too small yali ntono kafuwe driver akatono kalemererwa ngati kakati bwe batusobola kukola nguudo ezo ezengo tugamba tayagala zikolewo ayagala nnyera lumulumu okutuka obukutusi naye sente ziriko tezikola ki teziriiwo kakati gwalowooza weeruweeru nti 40 years bagenda kukola ki kusasula oba oli ku birala tulina ebizibu kati gaasi gwe tugula gaasi gwe tuguze sente mmeka ozimanyi gavumenti ziri zolaba tiwalizazanya titwakula kutiya gaasi salaba kutiya gaasi obulamu bwange no in my life obote baani bonna saamulabako ne kampeyini zonna za tewalina yakubwa miggo ani yakuwa emiggo kampeyini y'obote buuza president Museveni lali 2 na ziraba oba 2 3 awo katuwe ne Najjanankumbi tell anyone akubuulire nti bakuba omuntu gundi kye baakolanga baateganga ba MP abagenda okwewandiisa ne babasibira mu masitensenyi kivula nti obote yaleeta unopposite baki bangi yes so ekyo niyo kuba abantu kwaliwo naye nga ate emugulizoni emu yakubisa obote maje kukuba abantu maje kubba maje kukola ki nga n'abantu babbira abantu obote yata najjambo kulembeza olese ekintu ekya December nga 10 omwaka guno gwennyini twabadde tujjukira ebyaliwo nga December 10 1908 kalu obote teyaliwo Haji obote yali yesimbye obwesiimi naye byonna ebyaliwo biyinza okuba nga yali abirina ku remote naye nga ebyaliwo byali ku bantu nga bana olaba copy and paste bye 1908 bino biri wala nnyo akekinana kaali kawewufu nnyo era abantu bagakuba okufa tekuwaliwo nti kuli awo BMP mulimu BMP abattibwa ku obote awo beyatta bamaze okulonda naye akalubo kamala okugwa ne Kampala nga tiriimina kintu kyonna okitegedde balangirira obote ali ku conference center baali bangi nnyo ne kano mwe bali bayitirivu nnyo kubanga baana positi obote yasinga okukozesa ennyo akakodyo ke bakozesa nga bamuwanga abo president Museveni simanyi rolo gye yali azanya naye yali minister of defense mwaka akalu era ali omu ku baakategeka yali committee commission nga vice kakati ebyaliwo byonna abimanyi ne rolo ezazanyibwa bobote emabega eyo okujja okulaba nti baleeta abantu bangi nnyo ne sabotage eyasinga okunyi kuba abantu tugenda mu kalulu ako sabotage yali nyingi ku binaayiisa bantu baafa nnyo binaayiisa awo obote teyaliiwo neyateeka okuba nga amajiigi gaali okuba ge gaali mu lubiri amajiigi ga obote ge gaaliwo gatta nnyo abantu kakati egyo emiggo gy'oyogerako tigibanga ogiri emiggo gyonna gy'olaba gino gyonna bagenda gituvunaana era kyova olaba neewuunya abaana abato abasirikale abapoliisi abapulizoni ab'amagye abeeteeka mu kamera kubanga ekimu ku Kyagulanyi kyasinza okukola tulabisa atulabisizza nnyo ebintu bantu babiraba live ebintu byonna byerimu akaivu ebungereza gyebiri bijjudde bajja kujjayo akantu kamu ku kamu olaba Kyagulanyi bwe yaletiga gaasi
oyinza okuba omuntu agenda okubeera pulezidenti w'eggwanga n'omuyiwa tuyagasi bwotyo maaso kani imagine ekisoboka musipayaringeko olw'obumu naye n'omuyiwa bwotyo maaso n'omugamba yitawo tuyitawo yiteri tokkiriza woteeri be bamusalirawo walina okusula ne bamusibira wakati wa woteeri neki namulaba juzi kyali kituufu esoloti ng'agenda soloti okwebaka bamusibira Samuel byonna bibadde live tetujjako live bataneeba ffe abakadde be tetujja bifuatuukako kuba benagenda okutuukira okutusikaasikanya tujja kuba twagenda dda naye ate Katonda awangaaza abantu ekyo kituufu omusajja eyaliwo mu banazi abatta abayisirayiri Germany abayisirayiri abatta Germany okwava efirimu gye bazanya escape from Sobiba yali eraga abayisirayiri batoloka batyawa omu ku basajja bamusanga South Africa myaka nga giri mu 7 egyakayitawo kubanga escape from Sobiba yali ya 45 wattira baki abaana zaabo yitira bamuwangula 95 esabatolo wokubiri kakitegeeza okutta abantu yabatta before 1945 omusajja bamusanga ku farm e South Africa mu Latin America gye bamusiŋŋaana nga munazali myaka 80 n'omusobyo ne bamugamba nti gwe wakola ekintu egindi eyo kiveeko waliwo gwe basanga Abanyarwanda ne Kabuga yenyini bakabuga Abanyarwanda omu bamusanga ku farm e South Africa ng'akuuma ki geeti aggulawo olina muyita Wamala ogamba ki bamubega mpaka ku geeti naye yamuluma namugaa Wamala oli otya okitegeera ovudde mu ofiisi ennene mu bugagga otuuse ku levo y'okubeera asikaali ku geeti ale ne ku asikaali bakwatiddeko kakati ebyo tugenda okusiŋŋaana enkya bano parking balina emikisa obusango bwe bakola bwali butonotono abamu babawayirizanga emisango nga bannasulu gye bataakola naye tukoze emisango egigenda okuzitowa ennyo mu bulamu bw'ensi eno tiyagaasa alimu wamukola omanye obuto obulimu oyinza omufuuyira omuntu direct oyinza okufuuyira pepa mu mmotoka y'omuntu butereevu ogenda kunnyonnyola ekisi otya juzi wano bakubya akakebe ka tiyagaasi nga Kyagulanyi ali mu mmotoka ne bakakuba wansi w'emmotoka kakati ebyo ogenda binnyonnyola otya musango ki gwakoze ekibuuzo kiri nti oyaani nti ye Kyagulanyi yali akola ki nti yali akuba kampeyini yali akkirizibwa nti wasuulawo yaki kalabba ogenda otya kalabba akataliiwo kubanga jjukira n'abagenda okusala emisango bebana abali ku demonstration za Kyagulanyi be bakata benkya bemugenda okusiŋŋaanawa gwogenda okusiŋŋaana mu ofiisi enkyagenda okusala omusango yali ekabera mayido kubanga balooya gye balimu abo abaana bagoberera baleme kulowooza nti balepi boys be baddukirako bannamawulire balooya badokita baani bajjaaji bemugenda okusiŋŋaana mu ofiisi mu myaka 20 agajja today from now 20 years naye gwe katomumanyi nti yali luddawa yali ekabera mayido atekeeko gawuni akotunoolebwa ati ate ekanywa kasoda agayini ngenda kusibono asooka nakukola practice mu ddiiro oba ono musibe ntya n'akaleeta akatambi kakabera mayido n'akatunula bwati enkya ajja muki ajja mu kyemba kusalira musango ng'amaze okuwandiika byonna tanaba kulaba agenda kozi naddayo n'avuga akatambi kekabera mayido ne bwaba teyaliiyo n'avuga akeggulu barekodinga obutambi ennaku zino abaana ne babutereka bebajjaaji b'enkya ekyo kyetwerabira bano bagenda tusalira emisango nga tutuuse mu kagulifu abasuula tiya gaasi si balala bebano abaana okitegedde bebano abaana kubanga bayivu enkya bagenda okusala emisango bebatabani babawalukagga bade tulina ekizibu njagala tutuni Haji state emalako kuba okumalako naki okuhandolinga abaana abo boyogerako emalako ejja kumalako ejja kutta betta bannayuganda tebalabye ennyo bizibu nga nsi ndala nakugamba nti omu ku bantu abasinga okuba abasiru mu nsi bannayuganda
tuli basiru nnyo tusobola okugumiikiriza buli kya busiru kyonna ne kitukolwako ate Uganda tetubonyeebonye nnyo kutuuka ku kiri kyemmazeeyo ng'abaana abasinga obungi naye namawulire munange Gerald Katumba atuyita idiots batukola buli kimu exactly si mukyamu okay yes so bino byonna bigenda kubeerawo mu gwokubiri mu gwokusatu bibeerenga wataalina kiriwo ejja kyetunuulira every nonsense it will be played against the Ugandan people nga tebalina musango but ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nga president amaze okulayira munsonyi okugera ekyo president agenda kulayira yes Museveni ajja kulayira ku kiki kyewayogeddeko nti abaana bwe bataawulirize bwe banaaziba amatu ne baga nti ebyamasasa 120 anti kyekugambye bannayuganda be baki bannayuganda balinganga essefuliya abantu b'ensi endala boolaba bajjawo zi gavumenti eyo ntamu entamu ogijjako n'ogenda okima amazzi mugga n'osanga ekyatokota yentamu eŋŋanda essefuliya ogenda okukima amazzi okudda ogigisaako mirawo okugizaako okwata nkwate nangalo nga yakoze eki yawoze dda kakati ffe bannayuganda nti tetusobola kulemezaako abantu tebasobola kulemezaako ku nsonga esinga obuki nze nkuzanyira ebigambo bino Haji back to back ombuulire kyebitegeeza ani yabyogedde abakulu ngenda okuzanyira abakulu basatu ntandike n'ono no okay kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa okubeera naba agents babiri tulinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda tulinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station weziri ebibiina by'obufuzi nabwe biwa omukisa okubeera naba observer kati oyagala ba voter protector bafaanana batya bamalayika oba baani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka naye gonoojja namakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nangamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke waliwo omulala yoono waneeno We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Muhoozi Ken Rugaba yabadde asisinkanye bannamagye be bakuba engalo ezo. Agati kansooke ku mukulu Byabakama. Ekisinga okwewunyisa mu history bayiga mu Butayiga. Mu 1979
kinaana wakati awo sabu 9 pulezidenti eyali afuga Uganda yali Lule. Lule bwalonda kabineti teyasanyusa abaali bannannyini gavumenti be Obote ne Nyerere. Bamusamuninga Arusha. Bwe batuuka mu Arusha n'abagamba nze ndi pulezidenti era temuyinza kumpa biragiro kulonda gwenkola ki. By the way yali yalonda kabineti emu kusinga okuba ennungi. Okay. Yes, yali ntuufu gye yalonda. Naye bano baalina bye baali beetaaga okukola ki? Okubeera mu kabineti. Omuntu ataayina na kifo kiri awo kinene nga bamuteekawo military commission yagamba Obote Kurani, yagamba gundi Kurani we Lule ye Muwanga n'amugamba toyinza kubeera pulezidenti wa Uganda, tojja kufuga Uganda. Agamba pulezidenti civilian agamba pulezidenti ali sitting ki obuyinza obulaba agamba sitting ki era ne bajja wano. Bwe bajja wano yali military commission yali Muwanga, amyuka yali by that time UPM Younger Boy Yoweri Kaguta Museveni. Era bwe batuula Muwanga yatuukiriza kye yakola ki, yalonda the gang of 4 Dani Wadada Nabudere, Omwonyo Joko, omwami ow'Ebunyole eyo Wamitangani wali awo musajja w'Ebunyole abadde w'amaanyi akyali mulamu bamuwadde n'emmoroka kadde the gang of 4 ne baali bannannyini ki gavumenti amajinga gakulirwani Muwanga. Obote ne bamuteeka no confidence bali basigala nga batwala ki Muwanga n'akozesa amaanyi ge n'agatolangirira ge maanyi ono ga Uganda naye ono talina maanyi. Muwanga yalina amaanyi agakola ki civilian yalina amaanyi agasalawo n'agamba n'alangira obukadde 5 n'okusiba emyaka egi era yalangirira okulonda. Era okulonda Obote kumusanga mu Nairo Manson omusajja yawandiika ekigambo you trapped by whatever yagamba nali simanyi nti Obote amanyi Oluganda yagamba ndi Muwanga olwanirira obwa vice president bwo kitabo ekyo omusajja yali aweerezamu engomo yakiwandiika. Kati yalina amaki oyo n'atuukako omusajja Otema amugamba nti owaayi nti prison tetulinaki twetaaga kububolangiti tulaba political gundi abagenda ku prison abagenda okujja mubuuza prison ogiyise Seratoni emyezi ejaddako gyalinga obutasukka emeka myaka. Muwanga yali Luzira ekyo byabaka amalina okikola ki okitunuulya nti talina maanyi genkana ki genkana Muwanga. Muwanga yasalamu n'akwata akakiiko kukola naye ono talina buyinza na buyinza kulangirira kyankomeredde. si yali in charge. No, ajja kulangirira kye bamugambye okukola ki. Naye obula bw'ayogera ebigambo ebyo yeroya constitution egamba ki mita ameka 2 kakati roya ye nga judge bwe bali mubuuza ekibuuzo ekyo kuba bagenda muga weesomere ati esomere Presidential Elections Act egamba ki nti mita awe okuva awalondebwa mita 2 awo okuva awalondebwa bamuwere mita kubayo muyivu tulage mita 2 bajja gamuwa mu kooti agenda kuddamu ki. Kakati mulimu ebintu bye tulina okwogera nga twegendereza tuleme okwogerera mu kucamuka kubanga okucamuka twogeramu ebintu bingi ebikola ki ebikolerwamu ensobi obwo buyinza tabulina. Nkuzanyidde ebigambo bino mu bugenderevu nsoose nenkuzanyira akulira akakiiko k'ebyokulonda nendeta CDF bigambo tebyawukana talina CDF alina obuyinza kubanga ye CDF ekitufuga eggwanga lino magye yasoose okwogera talina okay. Ono conduit amasazi gamuyita mbuyisi kati CDF ge masanyalaze gennyini okitegedde ye masanyalaze kati today currently now empologoma zibeezi empologoma enkulu ente erwanyisa enkulu negikola ki kati empologoma enkulu tekyaliwo eriwo mu bifaananyi empologoma ente ekola ki oyo kyayogera yakitegeeza yakikola ki yadde yakyogera nga takyogeredde mu mateeka naye yakitegeeza kubanga ebintu byonna twetoloola ebiri emabega yonna omukulembeze w'amagye oba adumira amagye
kyasalawo kikyamu oba kituufu yasobola okisala kubanga akisalirawo nga yeyambisa mundu vaawo wamala n'ogaana ng'akutunuzaamu ono byabakama talina kyayinza kukutunuzaamu okitegedde wabula yeeyongera kwesaaba bikolobero kwongera kweteeka mu kinnya ky'ebyobufuzi gye bujja kwongera kuddira baana baffe nabazzukulu baffe kubanga nze abo byabakama be banzaala bammange beebunyolo bantu bangi nnyo bennako obuzaala awo ebunyolo abo nabakojja abantu kakati abaana bakazi ne baffe betukuze baganda baffe bajja kugenda mu bintu ebitakola ki kubanga abo abaana abasinga obungi ne mu politics tebaliimu bali mu zaavadi zaabwe bali bisaawe eno n'ebyokulonda babitegeera bali mu javas balya mmere yaabwe ne kati gye bujjako baligenda omugamba nti gwe ki ebigambo bya Muhoozi okubikuba mu ttooki bitegeeza ki Haji nti against the Ugandans tiwali kirala Munnayuganda bakugambye meters 2 beerawo yakugambya agwetobeerawo ekyokubiri nze ng'omuntu katugambe nti bannayuganda tubatwalenga abalonzi balina embuzi zaabwe bwe bululu niye obululu bulina okujajingibwa ki abagenda okujajingibwa wali mpisi we are not trusting those people ate oba ne agenti wakyagulanyi agenda okusembayo ku polling station bayinza omuwe bukadde 10 n'asayininga olupapula olukyamu kaka lwaki gwogamba omwana navayo mu meters 2 kubanga takwesiga ekimuteeka mu meters 2 takola ki ebungereza tewali polling stations agents bantu n'obululu obumu babusolera mu posta n'akakuba n'agateeka muki katambula nekagenda mu box kikakola ki kakati abantu beolaba ekibaleeta ku polling station ezo kutumala tujja mu trust kyekibateekaawo ng'odirenza akalu kaye ngakube kati byabakama akalu ako oyinza okakwata okateeke mu box yakyagulanyi ogenda kukazaawo kubanga byabakama omulimu ogugwo walibadde wakati wa layini nga equator tolina buyinza obwo agamazima tosobola gasitandingako kubanga sigwe ogenda okukola ki you are employed by someone eyakuemployinga okubeera awo ayagala entebe okusinga nono agikola ki agivuganya gwe osubidde otya okuba nti ojja kukola ebyamazima tosobola kakati ono agivuganya agamba nti gwe bakuteekawo bwe tulwanagana naye ayagala entebe okunsinga so leka mbeere wano okumpi wensudde ki wensudde akalulu CDF asuubiza bannayuganda akalulu akagenda okubeera akeerufu n'amazima tekayinza kubeerawo akalulu akeerufu n'amazima kagenda kubeerawo katya ng'abakulembeze abasinga obungi tuzze tubagula buguzi abavubuka bayitivu badde abadde beesimbyewo abaana abato nga takola miliyoni 2 bageze n'obukadde 2-3 bonna bajja kukaaba gye bulijja mu maaso ojja balaba ojja balaba nga baganda bange bangi nnyo batandise okukaaba kati kankuleetera owookusatu I remember, I think it was a monitor of 27th of November. I saw there was a story, Electoral Commission ordering voters to go home after voting. The chairman Electoral Commission. And again, I saw several interviews re-emphasizing the same. So I just wanted to know, was this a position of the CDF or it is a position of the Electoral Commission, which, or the law, which the chairman Electoral Commission, which the CDF was emphasizing? I just needed to know. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, I can say without fear of contradiction that after voting, even you, the members of Parliament, you must not stay at the polling station. Yeah, when you're 20 meters away, that's not the polling station. So when we are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. And lastly, Right Honourable Speaker, no, the military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission.
oye Ssaabawolereza wa gavumenti. Ssaabawolereza wa gavumenti buli kintu kyonna ekyetagisa okukola mu mateeka alina okyapulovinga. Awo yazanye roolo ye nga ye akimanya ekijja okuddiira naye yabadde yeenaaza ekyo yabadde yakola ki yabadde yeenaaza biri ku rekodi ye yagenze ku rekodi alina mu Hansard agenze ku rekodi kati nze nabagamba polling station walala we basuulira mita awe 2 zibakkirizibwa ekyo kikkirizibwa mita 2 si manene nnyo mita 2 ze futi 3 byebisenge 2 ebisulwamu mita 2 ze futi 6 haja okuva waneeno singa polling station ebeera wa futi 6 polote ya 5 ku 10 ogiraba yes ojongerako futi 10 oba olaba bulungi nnyo ekiri wali bulungi nnyo kati awo tebayinza kukkirizawo muntu box n'ekyuka etya wamala tunakuwa tutya ssente nga twagala otusayiningire ku against Kyagulanyizi bagiyita ba declaration form ya DR form yes kakati tulina okwongerayo era byonna byonna omukulu byayogedde yabadde yeenaazaako bwenaaza kugenda ku ansadi za paalimenti wabula akimanyi tewali muntu agenda kubeeraawo. Njagala okukubuulira forget about mita 2 kasenta konna ketugenda okulonderamu kasenta nga bw'okategeera tewali agenda kukabeeramu bantu bagenda kubeera mu kilomita 2-3-5 bantu bagenda kuddaka bayitawe bajja kubanga odde no boyiteyo weesalinkirize mpaka lunotuukawa ewuwo so tewali muntu byonna byonna ebijja okukolebwawe bijja kubeera byakyama. Kyova olaba kugamba nti kano ke kalulu akagenda okubeera President Museveni kagenda okusinga okuwangula mu bululu bwonna. Okuwangula okubba okuwangula anti bakubagula kuwangula teri ayinza kugamba nga wenaremu kugamba ffe tugenda kumpaka luno tukabba tuti ffe tugenda kuwangula ye mwali mukabbyeko tukabba twakabbawa kakati tusobola kwogera ebyo kakati akakalulu ketugenda okukawa twagala mpapula ze mujja kutwala ne mu kkooti wamala nti wali ludda wanti nali ze nakoma kalulu wakomera wanti nakomera wankulukuku wali okolanga kirayira ng'olayira omukono guno gugwo nti gwange wasayinigako mmeka nti wamala okweregeza nti wasoma ki nasoma omukulu awo President Museveni afunyeyo 208 nga Kyagulanyi afunyeyo 21 ekyo kitwagala mu kkooti okitegedde ko kadde wamala saawa wali emigo giba tegigenda kukubwa naye kati wano nga tukyali mita 2 oyinza obutatuukaka bayinza okukuttira awo abaana osayiniza eki wamala sajja afunya 208 ate kati gwotesa 2 oyinza obutaddaka kakati ebyo sinairi zigenda okubeera nga zirina okuggibwawo wamala bamwetaaga ebirimubeerako biribeera bya luvannyuma naye wano ayitewo ffe tumwagalako omukono guli nga tebamulabye kwe kubagoba wali nti musemberereyo wamala ayingire munda ebipalo gyabbira abantu bagenda genda ebipale ebinene pale 2-3 bagenda genda bafuluma ne kasi kubanga ezo za kasi siza kusuubiza ezo zibaliraawo bakubbira eyo zibansowola nti buli kakadde muba mutwalo 75 onoozibala ddi so omulundi guno kagenda kubeera systematic okukabba sibo bwogera sente sente bano benyini abaana bagenda okubeerawo nabo baavu nga ffe ate nga mubawadde ruumu teri abalaba mita 2 waliwo abalaba tayinza kikola okitegedde ebyo byonna byonna gavumenti ebyo neba yabibala dda nini beba bibalira babimanyi kinakugamba nti mubo temuyinza kubula bantu bagenda genda luzira olwo olunaku bayitirivu nnyo abagenda okufa webali bajja kuttibwa kuba mulimu abaana bajja okwekyawa nebagenda kano bakabbye nakano bakabbye nze nsigalawo emyaka 5 ajja kwekyawa alomba omusirikale tajja kuwona kitegeera abajja okugezako okulwana obulwanyini maso to maso nabo bayitirivu mamba weziri bantu bagenda genda luzira too much tuba tukyali kwabo akulira akakiiko k'ebyokulonda akomawo mu party 2 Daniel, if you tell now I've had this campaign which is trending akalulu kanonye akalulu kalonde akalulu kakume ato kabanje kati kiruka that's what is trending now. Now you ask yourself, what is your interpretation of this? Yes, look, kanonye means look for votes. Perfect.
That's what the candidates are doing. That's what their agents are doing. That's what their supporters are doing. You are acting within the law to look for votes, but acting within the law. That is okay. 2, Kalonde, in other words, go and vote. Perfect. Any candidate who is urging his supporters to go and vote on polling day, I give you 100%. Perfect. That's what elections are about. Let every registered voter go to the polling station you are supposed to vote from and cast your vote. Kakume. Because that's where the challenge now comes in. Some people are saying, when you finish voting, don't go away. Remain there. We must protect our vote. Remain there. You must remain there. We must protect our vote. Then after that, kabanje, in other words, demand for your vote. Now, that's where the challenge comes in. Because according to the law, because they are saying you cannot tell people to go away, Biabakama, because they have got to remain to protect their votes. We don't trust what will happen at the polling station. But we have said the polling station has people who are designated and recognized in law to be abakulu protest vote ebatiisa kakati Kalonde achaprovince Kanonye perfect Kanonye perfect Kalonde perfect kwake betaaga nti bo kabe kanji walibeerawo kabeere ensi tutunuulire nga tulonzi democracy tubasudde akalulu ne bagenda ewaabwe eyo yokka ye likodi enoonyezebwa ebyo ebiri abiwadde perfect Kanonye Kalonde naye wali eri Kakuume n'okabanja lwaki toyagala nkuume kalulu kange ekyo kibuuzo. Why don't you want me to kukuuma kalulu? Kubanga akalulu lyeddoboozi lyekko ery'omunnansi lyayogereramu ng'ayogerera n'okusinga atudde mu paalimenti ke kalulu ke. Lwaki toyagala alabewo kalazi? abanja kaaki akuuma kaaki kake si kako. Akalulu ako kuyogerako omuntu kasudde si kabi abakama ate yakataddemu ne ssente si ya gavumenti. Era yeepakidde okuva gyazza okukakola ki okeerondera kakeekuumi bamala okukalonda tebagenda mumusasula. Okumusasula kyayagalamu gwalonze atuukirize ebyo ebiyamba eggwanga yensonga. Okukakuuma bokisi bazitwala bulijjo. Twali mu Bati Valley wali gundi oyo omukulu Babo n'agamba Lukwago nti wawedde dda Segone bokisi yagisamba. Tekaali Kakuume singa baali bakakuumya baali bakabiri bokisi baali Segone yali gisambidde. Baali bakoze iki? Kakati kibategeeza. Naye obuzibu obuliwo nti mu byonna bantu to organize themselves kutandikira awo. Okitegedde? Kyekikulu. Yes. Kutandikira awo. Kuba abantu batandikira awo bayinza okumaliza nga batuvuunise. Abantu tebabaagala ku crime scene. Yes. Kwali egenda beera crime scene wennyini. Eyo nzibu nnyo. Era ndi mweraliikirivu nnyo wamala. Teweeraliikirirangako bw'oti. Nze mmanyi ensi eno. Muganange yali alumiddwa ku musota. Ebintu byonna byetwogera abasinga obungi temubiraba. Temubimanyi kwegamba. Temwabirabako. Naye lwaki ebiseera ebisinga obungi omuntu ayinza okuga nti wamala genda oleete muzeeyo atubuulire. Njogera kye nalaba. Yes. Okitegedde? Nsobola n'okuyimirira gwe wa PhD n'oyimirirawo negga nti olimba tewalaba. Nze nawakanyako jjo n'omu yayogera ekigambo mu lutala naye nga w'amaanyi yasooka okukuba essasi ekabamba. N'ayogera emmoloka gye twakubira egindi baagikubira kyekuumye ne ngamba baje ne baga si we yali naga nti gweyogera ky'oyinza okuga ne mbagamba are you were there? Neetikka emmundu neetikka ekikompola nze naziga ekkubo ne we twaleyinga mmanyi ne baatuleka n'emmoloka bagikubangiraba bagikubira kasega. Kakati soogera kya bitabo. Kakati yitu mwini bw'anaawandiika ekitabo ekyo abagenda okusoma history bagenda kusoma mufu. Naye nga tebayinza mugamba nti mufu kubanga yasooka okufuluma essasi wa kitegeeza alina yagamba nti yalifulumya mu butanwa. Naye kitegeeza nti oyo afulumizza eggulire erisinga mu busiraamu tuliyita swahehe teririiko nfuufu n'eggulire fu.
n'abagenda okulisoma byonna banasoma akatabo ke emotoka bagikubeera kyegumya siwe yakubirwa ekubirwa kaseka n'agikuba mu manyi kakyakabale yagikuba Athone kakati bwe njogera ekyo neroga nnaku z'omwezi 10 gundi bamukubira ku ssaza ekibuga Haji Mbale bamukubira ku ssaza ekibuga ekyo nkimanyi okitegedde nenkugamba nti mu jjolooto yali kibuga musajja yafiira awo yali mugisu nga yeeyitawo ebulemeezi bamusala n'omusala nga ne bwe basala akaddi awo yalinga ku Uganda House nga UPC yalinga mubi nnyo ekibuga nga nalugulo bamuyita mu jjolooto nendogera ogende nga bwe nga musanga ku Uganda House awo ne mubuuza nga mumanyi yalinga oba bakiba ekibuga kakati ebintu bye twogera twabiraba nze gw'oyogera naawe ndi victim ekibanga kya mmange kyagenda ekizimbe kye kyagenda amaduuka gatwalibwa kubanga yali kada waki wa UPC mu gyenkaaga ekyo kyekyenjalufu kyetulinamu abantu abamu twogera kyetwalaba twogera kyetwakola twogera kyetwajjawo okitegedde naye waliwo omuntu ajja nga agenda kwogera bisome naye gwe okakasa otya nti yawandiika ekitabo ekyo yawandiika butuufu sitole mungi nnyo kubawandiika nga siye muki kuba basinga obungi ayinza okwewandikako nga yeewandikako mu bulungi bwe kyekugambe kiri ti ekitabo kya Tumwine bwe kifuluma kijja kukubuulira emmotoka mu pozisoni ndala naye nga nze pozisoni ate gyenjogerako nayo ndala bwe nkubuulira ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 7 saagala Salajje is a general bwe mba njogera ku Museveni okuva ekyekumbya muleeterwa amata tugende ebukomero nga 7 mu gwokubiri nga 8 the third day 1981 ennaku z'omwezi 8 bwenjogera lunaku olwokusatu sitwago ngaetandise bwe mba njogera ekyavu ekyekumbya kijje Lwamata kijje ebukomero tujjewo omwala tugende ebugabo tutandike kampu y'ekawanda saagala Sala ayogere is a general ayogera atya nga wendi yaliwo yali akyali moloto kati ekyo kyenjogera mu challenging nti mukulu yuwe general oli mukulu wo wano tewaliiwo oyogera byakutegeeza oba nikyobana yakugamba atya nti yakulimba yagamba bwati omukulu Kaguta yakugamba nti yawo yakulimba ti awo twali ku lukuŋŋaane w'akaguudo nti bwe tuva awo nti netusimula omwala wa ebukomero ebbaluwa tate yaje yasala ey'amatooke yawandika ebbaluwa n'agiwa agitwala ebusunju okitegedde ebyo byonna byonna mba mbikolaki mba mbyogera nabiraba okitegedde soogera era siina kyenjogera against bubi kyova olaba nti bw'oba olina muganda wo nga muguwa ddalu tomuvanga kakuva emabega alina kukulembera bw'akyuka body language yekulaga nti nejambiya sigiwona kati nzija jazzemu sigikola kakati nze mu entitled omuntu eyatuula mu 1981 mu struggle y'emyaka 5 nga tulwanyisa bino bwe nkugambako nti kino kyetwali twogerako siba mulabe gy'oli guwa kiŋŋambira guwa kinsomesa era naye nkikuwata nga kyekituufu by the way bwe wakinsomesa tewakinsomesa mu bukyamu wayogera ekituufu lwaki okikyusa katikati bwe bakikugambye don't be annoyed naawe ddawo webake bwebasi ogaa nti oyinza okuba wakyerabira naye nakyogera nyinza okuba nga nakyogererawa webuuzeemu tusembyeyo President Museveni agamba mbi si musanyufu ku Besigye akyali mu kkomera kooti emulemedde kakati nebannanga Africa nazzeyo nekugamba Africa nti obukulembeze kasita bukusinga okitegedde obukulembeze kasita bukusinga ki amaanyi obwebuzibu tewali muntu mulala yenna asiba Besigye tewali kooti esiba Besigye President Museveni ayina obuyinza obwosobola okuteeka diguli ye mu bukyamu naga Besigye afulume ki ayinza kimukola nga akikoze mu bukyamu ne Besigye bakoze kyonna ekisoboka
okudda mu layini y'amateeka entuufu bagiremesezza mbiraba bunaku omukyala bamuyitaani ave Kenya ndaba balukwago Martha Karua balukwago babagaanyi n'obagaana asaba mu interpreting gundi eno kooti etemeteme mu bino ekisooka Besigye taliiwo wano Besigye oyo ali wano si Besigye omutuufu Besigye ali Kenya Besigye ali Kenya ali supposed kusibirwawa Kenya so si wano yes kakadu lwaki okugamba tomanyi yamusiba guwa musiba ekyo tekiriko kibuuzo nti bambi si musanyufa anakuwala ekyalimba naye ebyobufuzi bibi ekikugambye nti tetwalizeemu kukkiriza lwamala mulwane ennyo nga muwandiika ebitabo gye bujja mutuwandiikeko bubi nnyo balivolutions babava mu nsiko mukyayise abantu abalijja mu maaso omuntu yenna avudde mu nsiko bwe bamusangayo bamuttireyo aleme kujja mubi nnyo abantu tubakyayise ddala bonna abajjidde mu layini eyo si balungi tebabaki tewali wazze nga mulungi genda ekiri Eritrea okirabe tikyamu olaba omuntu abatavudde mu nsiko atuuka mukulembeze n'akyuka n'afuuka engo ebadde zebula n'oganda ekinti nze mwali temumanyi nabeerako dizebula nze nga yabwegaana ddala mukulya banne yes bebasamiya obalaba Samia Suluhu ebyo ate abazungu bebasinga okwetaaga abazungu eno kesi gye tulimu lyessanyu lyabwe yes Uganda neeterera obulungi wano mutandika baguza emmere mutandika basaba visa basasule Uganda eteredde entuufu omuzungu ali supposed kusasula visa wano ng'ayingirawo lwaki ayingirawo obwereere aze kufuna weza yaffe ennungi kufuna bawala abalayisi ab'obwereere agenda kulaba bisolo byatalabangako omuzungu amala emyaka 8 mu nsi nga talenga ku nyama eri fresh ali mu kulya dead food bino Museveni byayogera agamba nti President Museveni has said that the delayed trial of Dr. Kizza Besigye, his former personal doctor and long-time political rival, is as a result of actions taken by the accused and his lawyers insisting that both government and the judiciary are ready to proceed. We are ready, but every time we try to listen to his case, his lawyers come up with who is ani ayogera ebyo Museveni ate abyogera ye kooti eyo statement yani yagimusabye statement ina kwogera bali owinidolo ebyo balina okuleeta ezo statement kati Museveni yani amusabye eyo statement ajogera jaji ajogera awe buyinza bali okitegedde bakwate Besigye Besigye bamukwate bamuwozese bamusibe tewali akigaana tewali yagaana kusiba Besigye oba yali mu nsulu kwe bwe baba gumusinza nga wakuwonika kalabba mumuwanike lwaki mumumma amazima bino ebintu byayogera si yalina byogera bajjaji webali abona bajjaji balina obuzibu era bana basajja bawakowambozi Katonda yabawa omukisa bakaddiye bulungi nnyo tebalina bibuuzo kakati bawangula dda bana bajjaji abazi babeerawo ku Amini abazi babeerawo ku Obote wano kazi wano wonna they are okay abaana batandise n'ogamba Engineer Badiru Kigundu ya kakiiko k'ebyokulonda ke kaali k'amazima anti omanyi lwaki boogera ebyo nakugamba ekigambo nti buli lwotulaba NRA stroke UPDF nga tuli mu bukulembeze ene single minutes maziga buli minute kyetwongera okubeera mu bukulembeze buno nga tuteesereza nsi terisanyu miranga ate yeyongerako waliwo emiranga okabango naye gigenda girinnya mu percentage nga mibi nnyo oba waliwo kibooko omusomesa yakubisanga nga kubisa kibooko mu mpale bateekangamu obuti kibooko nayekolaki naye kati kabina kerere nga bakubisa mu ennyango eyo gimanyi kibooko y'omu ennyango nga ekuba kabina kerere kati yeri ku bannansi tusembye Besigye eddamuzi nga tumaliriza batandise okweteekerateekera ekitabangawo batandise okweteekerateekera election petition nti mugikwata mutya mugikola bwe muti kino tekibangawo bulijjo beteekateeka petition ezze bo banyenyi basuubira ddi nti akato tekagera kubeera free and fair President Museveni akato kali free and fair byabaka makali free and fair Muhoozi kali free and fair lwaki gwate oteekateeka ki ani akuwaabidde weteekerateekera ki
kakati ebyo byonna byonna bwe tukola ki abakulu batandise okwegeyaamu muganda wange bagamba nti okuwangaala ennyo emmesi yali ku munankani gwaki wano baatunenya banenya Amini mu G7 kukwata bannaddiini nawulidde we Masaka mukwate yes yeah by the way yeah taliyo Father Deus bamuvunana gwaki kakati bwamuvunana Amini eyakwata ani ono waawa eyakwata Beni yali eyakwata Owennamirembe nga waliwo no evidence y'ebyokulwanyisa ebyali Alumu lwaki kakati muno onumukwata kakati ebintu byonna buli lwolwawo ebintu bingi bigenda ogamba nti oluwangaala ennyo yinza okulya abaana kakati bafaaza tubatandise ate bafaaza nabo bakyusa bannaddiini bennyini kakati batandise okubeera ddala pure politician people abo bennyini bannaddiini bebabeerangawo okutaasa ensi eno nga buli ekibi ekyogerwako bannaddiini yavaawo nakikola ki munnaddiini alina Land Cruiser leero basaba motoka za campaign munnaddiini ogenda kusabira ani akalulu osabe motoka ya campaign ogenda kusabira ani akalulu mwe bajjaaji abeeteekateeka petition ani ababulire zigenda kubeerayo nti akalulu kagenda beera kamazi petition zimwogerako tuzirabyeko era zijja kufuluma nga bwe zikola ki nga bwe zifuluma kubanga bonna bajjaaji balina okubeerawo ne petition eyo giraba ogenda okusomebwa ali ku nankani bamala kugiyitamu ogamala gagisoma eyagwo nti yagimugyako kakati mulonze oba kyali kituufu kisaaki buli muntu yawandiika kiki buli muntu kweyo kilaasi ya bagira Supreme Court esembyeyo nga tuliko bataano buli muntu asoma yiye lwaki osoma muyange yagisomera abantu atusomere ebyali mu yagisaaki yagitusomere kale ye yabagisoma kakati ebyo byebintu ebiwemudde Africa era bye bigenda okubezaawo abazungu abo balaba singa baatufukaamirira dda kubanga tebalina mmere tebalina byabugagga tebalina weza nnungi tebalina buli naye dobonkanya Africa bino byonna ebiriwo byatiya gaasi kana akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu UN kabyogerako niye sisitemu ya gavumenti ye byetaaga ate ani akola tiya gaasi bayita Balton oba yekola tiya gaasi ani amuleeta bo tebaafune bw'omanyi ssente zokka zebafunye mu tiya gaasi zino gana amasasi ag'ebipiira omanyi ssente zigalimu amasasi obusasi gennyininyini abangi mu bungi bwago omanyi ssente zigalimu agali live kakati kampuni zikola togaa tezikola naye wabeerawo buno obukundikundi simanya human whatever kiki batalaba sente zonna ezise Africa abakulembeze bazibafuna abatigomya Africa abazungu bazibawa tebazimanyi baga tebakimanyi naye bagamba zibawe tuzza kino bo balina we bazifunira we contract tulina amafuta ogalaba tulina gold omulaba tulina ebyobugagga bingi by the way Africa yonna etudde ku byabugagga buli nsi ya Africa tebanazuula buzuuzi buli nsi ya Africa etudde ku byaki ku byabugagga ezimu ku nsi ezisingamu amafuta amaanyi mu ggwanga mu nsi yonna Uganda erankidi mu mwezi ensi mulitegedde kakati abazungu mubateekemu amabanja Kyagulanyi buli wabeera campaign trailer abakubira omulanga international community mulabe bino international community ine ekyenjawulo kyesobola okuyambako Kyagulanyi bino byonna byabeerako beba Lumumba abo Kyagulanyi bonna ku bazungu bonna balina batta Kyagulanyi bwafuuka omukulembeze gwanga Uganda n'atandika okutambuza enjiri entuufu ey'abatulawule tayinza kuva mu abo aba mu lisiti yakuttibwa Basamola Machel abavubuka abato abeetegereza takyalina kyabanja ate sitinze ku bugagga ensaagi etambudde kati anoonya bukulembeze ayinza obutuuka n'abujooga okujooga obukulembeze ng'obadde obujooga ye tulawule byakola kati
ajoga bukulembeze asobola okukola kyayagala ewuwe bannansi ne basiima kati gwe Kyagulanyi bw'ojja wano okuleba bannansi bye beetaaga ate ofuka mulabe w'abaki abo nabasamala masala ekyabassa kukolera bannansi kati statement zino zonna Kyagulanyi zayogera zirabisa n'abazungu by the way alina statement zayogera mu palimenti zaabwe ng'abazungu balina kuswala buswazi nti abavujjirira bino abavujjirira bino nemugenda mu maaso ne mubikola mwogera kina ate mukola ki abaali mu luwombo lwabwe lwazanyiramu sajja bakoze tiyagasi waabwe bateekawo akakiiko akabivumirira naye ne bakola tiyagasi naye ng'ako kalina okutwala emyaka 2 tekayinza kukolerawo kati akakiiko akavumirira tekalolawo kati naye ffe bwe tukuba essimu tiyagasi yaweddewo ennyonyi eriwo bajjako ebibadde bijja bali baddagala lirigenda emulago musooke mulijjeko mutuwe tiyagasi oyo takyerebwa walabeko ng'amiisise ku lukuŋŋaana ebyokulwanyisa wali olabyeko ng'amiisise ku lukuŋŋaana kati gato wadde eddagala terinajja ennyonyi ereeta eddagala livaako ne bateekako ki tiyagasi libadde ligendayo eddagala libadde ligenda mulijjeko tiyagasi agende tiyagasi emergency exactly Kyagulanyi nkya wasuubira okubeera ajja kubeera waliwo ebizibu agirako ekiro kakati bw'agirako ekiro ku makya n'akola oda ne zikola ki so Kyagulanyi naye ayongera kubalabisa kuba exposing ate bamwagala nnyo omanye ebintu bingi nnyo ebiri mu nsi bino byetasobola kutegeera bamwetaaze nnyo bakoze nnyo bizinesi singa tabaddeewo tiyagasi teyalitambudde bulungi okitegeera operation zino zonna ze tezaali baddewo okulwanyisa Russia byatuwadde gye buvuddeko kakati ebyo byonna byonna babazungu bafunamu opposition eri strong mu Africa ebayamba nnyo kubanga gwe kusayiningisa agreement zotali sayininze nga president Museveni alinamu agreements zayinza okuba yasayininga emabegaawo because of this younger people omunga negundi sooka oteeke wano ebyo nawe ebiri ebyo byonna Kyagulanyi so buli wamu wonna ne bana abasirikale bonna babadde beebaka bonna mu barakisi bonna nabali mu kulya abamu bali mu kulya lwaki operation zakasente akatonotono kakola ki kajja atunda amafuta geze emmotoka ezitambula zonna zimaama naye ali mu kufuna sente okitegedde kati bonna semusota guli muntamu bazungu bakivumirira naye bakifunamu naye bwe kyebakola babuwuliriza fayiro y'eddembe ly'obuntu etambula mpola fayiro ya tiyagasi ya simu bajeti ya tiyagasi eyitira ku simu ne oda naye eddembe ly'obuntu ate mulina okulobinga mukuŋŋanye ebifo egindi mukuŋŋanye ebyekalangala mubireete kino nga kyajja kiridde akadawayi tono tetumwetegereza bulungi muddemu mugende mu sikaninge bino eyo fayiro bwekola ki bwetambula nti twawabira Museveni mu ICC tebagitandikanga tebasobola nagitandikako naye kuba essaawa yo ne tiyagasi enkyatuuka kya third plane bwekiri ebyo byebintu ebibeera mu Africa nti abazungu omuntu abalabisa bamwetaaga mu kuba alina kyabayambako naye bw'abeera sitting president afuuka omulabe ono omwana Traore era nze neewunya kubanga akyali mulamu kubanga ebintu byabalabisa bingi Abafalansa bamazeeyo tebakyaliyo almost baweddeyo ebintu byakola weebiri awo Magufuli wamulaba I'm not sure nze siri Magufuli sirina bukakafuni Magufuli yafa gundi covid no ayinza okuba nga yayitaawo ebintu by'emyaka ena byasukka oyo mumwongere emyaka ena muwere 10 kati addako bw'anaamugoberera mu bigere naye n'atambuza photostep emyaka 2 weetuli kitegeeza emyaka 2 bwe kigenda bwe gityo olabona abagenda bakoppa Tanzania yagikola naffe tusobola okikola nti akoze atya nti amaze emyaka nga teyeewola namwe Tanzania yagikola nti emyaka 2 tagenzeeko mu lukuŋŋaana lwa UN naffe tukisobola kuba zonna enkuŋŋaana ze batuyitamu is a trapping abutrappinzi bafirika kuba wa polisi bwe ze bakola ki zibeetaga mugende muzituukirize fe abaana baffe tusobole okubeera nabo basobole okuyitawo kubanga ffe tuli bwana bwa nkoko kamunye kwekulira
abazungu kamunyi bafiidinga wano. Abakulu tetujja ssukka wano, nja kuzzaayo jono ku nsonga ya ebyali e Washington eyo, Paul Kagame, Felix Tshisekedi ne Donald Trump baba bakyali eri ate ng'eno emmundu eseka mu basayininga ndagaano esitopinga lutalo wakati wa Congo ne Rwanda. N'ebitundu bingi nnyo bye yawambyawo kati. Abakulu tunaatandikirawo naye ye yagaye Trump nti abakulu basayininze kyo batukakasizza ebyobugagga tukime, mafuta tujja kima, gold tujja kima, awe tujja okudda obudde butono nnyo akumi. Abafrika ono Trump agenda kuba mu binnyonnyo eri Africa. Nnyo is the worst. Ye talina kirala kyonna kyonna. Uganda y'enkya.